Essula ey'okuna. Awo kabaka Sulemaani n'abakabaka wa Isirayiri yenna, era bano be bakulu be yalina: Azaliya mutabani wa Zadooki kabona, Erikolefu ne Akiya batabani ba Sisa abawandiisi, Yekosafaati mutabani wa Akirudi omujjukiza, ne Benaya mutabani wa Yekoyaada ye yali omukulu w'eggye, ne Zadooki ne Abiyasaali be baali bakabona, ne Azaliya mutabani wa Nasani ye yali omukulu w'abaami, ne Zabudi mutabani wa Nasani ye yali kabona mukwano gwa kabaka, ne Akisaali ye yali ssaabakaaki, ne Adoniraamu mutabani wa Abuda ye yali omusolooza. Era Sulemaani yalina abaami 12 abaakulira Isirayiri yenna abaalabiranga kabaka n'ab'omu nnyumba ye ebyokulya. Buli muntu kyamugwanira okusolooleza omwezi gumu buli mwaka. Ne gano ge mannya gaabwe: Benikuli mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, Benidekeri mu Makazi, ne mu Saalubinu, ne mu Besemesi, ne mu Eronubesukanani, Benikesedi mu Alubosi, Soko kyali kikye, n'ensi yonna ey'e Kefera. Beniyabiyadabu mu kifo kyonna ekigulumivu eky'Eddoli yafumbirwa Tafasi muwala wa Sulemaani. Baana mutabani wa Akirudi mu Taanaki ne Megido, ne Besuseyani ekiri ku mabbali g'e Zalesani wansi w'e Yezuleeri, okuva ku Besuseyani okutuuka ku Aberumekola okuyita ku Yekumeyamu, Benigeberi mu Lamosugireyaadi. Ebibuga bya Yayiri mutabani wa Manase ebiri mu Gireyaadi byali bibye. Essaza Alugobu eriri mu Basani lyali lirye. Ebibuga ebinene 6 ebyalina bbugwe n'ebisibe eby'ebikomo. Akinadabu mutabani wa Ido mu Makanayimu, Akimaazi mu Nafutaali, naye yafumbirwa Basemasi muwala wa Sulemaani. Baana mutabani wa Kusaayi mu Aseri ne mu Beyaloosi, Yekosafaati mutabani wa Paluwa mu Isakaali, Simeyi mutabani wa Era mu Benyamini, Geberi mutabani wa Uli mu nsi ya Gireyaadi, ensi ya Sikoni kabaka w'Abamoli, ne Ogi kabaka w'e Basani, naye yali omwami yekka eyali mu nsi. Yuda ne Isirayiri baali bangi ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja obungi, nga balya era nga banywa era nga basanyuka. Awo Sulemaani n'afuga obwakabaka bwonna okuva ku mugga okutuuka ku nsi ey'Abafirisuuti n'okutuuka ku nsalo ey'e Misiri. Baaleetanga ebirabo ne baweereza Sulemaani ennaku zonna ez'obulamu bwe. Awo eby'okulunaku olumu bye baasoloolezanga Sulemaani byali ebigere eby'obutta obulungi 30 n'ebigere eby'obutta 60, ente eza ssava 10 n'ente ezaava mu ddundiro 20, n'endiga 100, obutassaako njaza na mpeewo na nnangaazi na nkoko ze baasavuwazanga. Kubanga yafuganga ensi yonna eri emitala w'eno w'omugga okuva e Tifusa okutuuka e Gaaza, ng'afuga bakabaka bonna abaali emitala w'eno w'omugga, era yalina emirembe enjuuyi zonna okumwetooloola. Yuda ne Isirayiri yenna ne batuula mirembe, buli muntu wansi w'omuzabbibu gwe n'omutiini gwe, okuva e Ddaani okutuuka e Beeruseba, emirembe gyonna egya Sulemaani. Era Sulemaani yalina ebisibo by'embalaasi 10,000 olw'amagaali ge, n'abasajja abeebagala embalaasi 10,000. Abaami abo ne balabiranga kabaka Sulemaani n'abo bonna abajja ku mmeeza ya kabaka Sulemaani ebyokulya, buli muntu mu mwezi gwe. Tebaaganyanga kintu kyonna kubulawo. Era baaleetanga ne sayiri n'essubi olw'embalaasi n'ensolo ez'embiro mu kifo abaami gye bali, buli muntu ng'omulimu bwe gwali gwe yalagirwa. Katonda n'awa Sulemaani amagezi n'okutegeera kungi nnyo n'omwoyo omukulu ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja. Amagezi ga Sulemaani ne gakira amagezi gonna ag'abaana b'ebuvanjuba n'amagezi gonna ag'e Misiri, kubanga yakira abantu bonna amagezi. Yakira Esani Omwezulaki, ne Kemani, ne Kalukoli, ne Daluda batabani ba Makoli. Erinnya lye ne lyatiikira mu mawanga gonna ageetoolodde. N'ayogera engero 30,000, n'ennyimba ze zaali 15,000.
n'ayogera ku miti okuva ku muvule oguli ku Lebanooni okutuuka ku Ezobu amera ku bbugwe. Yayogera ne ku nsolo n'ennyonyi n'ebyewalula n'ebyennyanja. Awo ne wajja ku mawanga gonna okuwulira amagezi ga Sulemaani nga bava eri bakabaka bonna ab'ensi abaali bawulidde ku magezi ge.